Okay, tugende maaso. Eno tutandika ntandike mbufunze. Era nga tugende maaso nayo nagambe natenga era MK kutusaako filimu zino zisanga buno nnyo ku level y'okutaano. Edduuka liri namba 8. Sooku muno tandise ne bannaffe ab'omukwano. Golden Touch Pictures okutusaako. Waliwo omuzadde agenda maaso alabirira omwana. Kubanga olunaku olw'enkyaleka lugenda kuba luwanvu eri omwana ono. Kati alina okulabika ni yamutereeza. Taawe olina okubanga ow'omulango obudde bukyali. Ogenda kulaba empologoma. Bamutwala kulambula olunaku olw'enkya. Kimu ogenda kiraba enkya. Nakusasulidde ogenda olambula. Owulidde? Ye muzadde omulungi ono agenda maaso n'okwogera n'omwana we Rafael M. Busuulwa. Ye nannyini firimu asooka. Naye nga tulengera eruddaaliwo ab'omukwano. Buli kimu baakikolanga bombi. Era ng'omukwano gwalinga gw'amaanyi wakati waabo ab'omukwano bano. Kale no balina omwana gwe bali naye era nga bamugamba kasita abanga abeekutteko tayinza kuddamu kwejjusa. Kasita weekwata ku bo buli kimu bulamu bwe kisobola okuleka ni kigonda. Disani Kasasa nga naye agenda beegattako abazannyi ba firimu eno. Naye ng'ate okudda ku sayidi y'omukyalo ono omuzadde abaali mugenda maaso n'okwagala okugalamiza omwana. Kyava awulira nga waliwo ekikuba ku luggi. Eyo si yeetera okuba enkonkona y'omwami. Kyava asituka agenda alabe. Lubawa Yasini muzeeyi wakazi. Ekyatandika butandisi. Omanya omuntu bw'abanga emboozi ye tevaamu ssente omanya mugagga. Naye omuntu buli wasaawo emboozi kimu bibiri ekiwoobe n'ogaha bannaye omanya oyo alina ekizibu. Ajja kutereera kasita n'amanya ssente tubabwa. Namwanje Sofia nga ne kusikulini kwali nnyo. Eri we bakulaga ekigenda maaso n'abagagga. Naye ate okudda mu maka agamu omukyalo ono awulidde oluggi olukuba. Kiki? Asembera agenda maaso alabe nga amanya ekituuse ku luggi. Tina Sandra Florida. Ono naye ajja banga abalala gakkiriza bukkiriza. Kasimu Nyonjo Sajjabbi. Omukazi olwajja okula laba ekiri ku luggi baamukubirawo essasi. Namakula Viola nga ne muzannyi wa firimu. Eno bakulengeza abali mu ssanyu lyabwe. Kumbe maka agamu waliwo attiddwa. Era omusajja akwate kubo nayolekera ne mu kisenge. Njagala olabe. Kwini nzo kye tunyumiza kimala. Labe nga akwate kubo njolekereka. Naye nga bw'obanga mwagenze kusanyuka ebiseera ebisinga tebagala nnyo kulowooza ku byawaka. Tusooke tugende maaso n'okunyumirwa. Ate ani aganye ewaka n'abalaba oluvannyuma. Ayebazibwe praise. Egenda maaso. Era bakulengeza abali mu ssanyu lyabwe. Akaana keebase. Akaana kano ak'obulenzi. Nnyina wako yakagambye weebake. Kati omusajja kye yakola nga akwata kubo kweyongerayo. Efirimu bagiyita abantu bazibu. Naye ng'akaana alese takatemudde. Eno ab'omukwano bagenda maaso n'emboozi. Balina ge baagala okulabika ni bakakasa boze ssente. Olugero lwa Busuulwa Rafael. Era nga Nabukenya Mariam yataddemu akasimbi. So nga Jovia Busuulwa naye y'omu ku bataddemu akasente okuzannyira firimu eno. Busuulwa Rafael yagifulumiza. Nabukenya Mariam Sala ne ayebazibwe praise script writers. Etandika butandisi era nga tugenda maaso. Nanfuka Rest Welfare. Tukyatandika butandisi. Twagala tumanye ekyaddira mu bulamu bw'abantu bano. Kuba akavuma ati Richard Nekisachi Isaac baba DOP oba director of photography. Kale nno nga tuzze mu kibuga Busuulwa M. Rafael editor firimu asooka. Ekyatandika genda okwetegereza mutaka agamba atuuka butuusi ku mulimu lunaku olw'obuliwo. Biri nga bimaze okuba ne biggwa. Mwami ono yajja. Kati agenda otuuka wa mukwano gwe ennaku emuluma. Alina olugendo lwava ku lugendo ki?
ogenda okwetegereza bintu byazze bubi ono yeewuunya buli kimwe engeri kyabaddemu amangu awo kale munayina baddemu tawaana nesobola kuleka ninkuziikirako kakati n'omukyala gwe twalabe nga batemula bakuba amasasi okumuggyawo yabadde mukazi wa mwami ono era we twogerera kati wabadde ebbanga lyamaze nga taliwo akaseera akatono nnaku ezo babadde bali mu maziika ssaako n'okungubaga naye nga buli kimu kyonna yabadde alina okusooka okudda okumanya emirimu engeri gy'erina okutambulamu kati ng'onamugaa naye munaye eŋŋambo zitambula bulala kwini yali eŋŋambo gye abantu bagamba mbw'olabika guwasse mukazi wo oli mukwano gwange bulijjo ng'oli mutemu laba firimu eno kalina etandisa ate kwogera kasasiro bukasasiro si kasasiro abantu balina engeri gye batambuzaamu ebigambo nagambye mukwano gwe yekajje mbe nga mmubuuza twogere nga abooluganda naye ekintu ekiwulikiddwa mu matunzi okubanga bagamba ndi watemudde gwe kennyini ekyo nange kintadde ku bunkenke ekyatandika butandisi ye yasinulwa oligino nemuzono mukwano gwe bakola bizinensi lwaki muntabula omutwe kati yamugamba naakamala okufiirwa omukyala ali naawe otandise kunziza mukasasiro oyo gwe nga mukwano gwange ekyo kyekintu kyobadde olina okuntuusizaako omanyi bagamba ni 10 werisonga wewabeera ekizimba naye baba bakuwaayiriza nga wasse nga bakuwaayiriza mbu wasse oyinza okuba wasse kiba 10 ku 10 oba oli awo 7 n'agamba nti abantu bakyukakyuka kuba kati bagamba ndi mukazi owamuse n'oyinza nange okugira tandise okutya laba omwami ono engeri gyagenda maaso n'okuleka ni ku ŋŋambo ezitambula mu bantu naye alinga eyazikiriza kadi agamba engeri gyekirindi abantu boogera wasse mukazi wo ate tubadde bamukwano weebale bamutayi nfanfe omanyi ab'omukwano bali bwe bazirunda ne bizinesi bagikola bonna naye n'agamba atandise omwekengera nasooka olinde abantu be boogera nereka naawe ebintu ebyo bisi bituufu ekintu kino bagira abantu omanyi towakaniranga muntu oli mukwano gwange sobola kwegaana naye nange onzijjako omutwe nga watutte mukazi wo ebintu byabadde nga eby'omulubala ate eby'omuzannyo ono atandise obbiraba nti byaki byaddala kadi yamugamba ku kyewakoze okutta mukazi wo ogenda kukola ekintu ki ono omusajja ategeera aba mutwe mufu omuntu yandibadde akungubagirako ate yaŋŋamba eŋŋamba ezitambula ku kyala yateyo omu yazikiriza ataŋŋamba mumusasule ŋŋenda mumusasula ki eno sooka osome memorandum of understanding kadi bw'omala okusoma ogenda tuteekaawo omukono gwo wansi kwata wangi agenda okusomasomamu affidavit ebimu ku biwandiiko nze kampuni ngisazeewo ngiveemu era sheya zange zonna sirina neemu twala eri gasiya yamugamba asayininge kampuni mutalinamu sheya neemu yamugamba olimu amagezi kino ekintu nyamba gwe kuba ebintu bino mbimanyi engeri gye wasse mukazi wo oyo ayinza okuba alina kyabadde engeri gye wamutemudde nange njagala ŋŋende maaso ndabe nga mbaako kye neetegekera n'olw'ensonga eyo kati ng'amugamba okimanyi buli nagenda nnyo okudda mu kampuni eno nga tetambula amagezi gaye ngaleetera kampuni eno okutambula kati n'olwesa obutalwawo njagala anse osayini ng'amugamba ndi oteekeddwa okusayininga empapula nze tonzanyisa sayini ebyo byekijinga yaga tojja kunziba nga ndaba amugamba ni kampuni yagisanga egudde era kennyini yagijja ku ttaka singa teyali ye kampuni eno yandibadde nfu efirimu egenda mu maaso tomanya kiki kiyinza kubeerawo kati nze nkwekenya nanze ntidde sebo ng'amugamba mbw atidde kwini ontidde kwoki oli muntu mukulu abantu bagaye wasse mukazi wo sayininga empapula ebimu ku biraga ne kampuni ogivuddemu kini abantu babba bannaabwe bamala kubawunza kati onaŋŋamba atya nisayininga empapula mbu kampuni ngivuddemu ne muganda wange
kati ate gwe muntu gwe yandibadde antabukira waki okola ekintu kino muddulo kino nkikola okubanga neetangira kuba obubbi bubaawo abantu mukyuka olaba atemudde mukazi wo yakyewuunya niye bannange Mukama Katonda kati ate omukazi anfuddeko ate kati ne mukwano gwange anziba katuddewo kuba mutayi bali wano bakaloddo embeera emutabukidde ate n'enjoka zizaalira kumukumu olubuto apiipye bali wano bayomba ate bano bakaloddo weeyunze ebiseera ebisinga ekintu ekikanya abantu nga bano sikiba kinene kati nga mugamba okimanyi bulungi nnyo olidde amabanja ku kyalo kuno mayitirivu nenkwata sente zange zimbadde nterekedde ebbanga nusu 8 nsasula amabanja go naye n'ogenda olunaku lw'oguze ku mandule n'oginywako mbadde ngenda kulekeramu mbadde naatera otuuka wenkuweera lwakuba okyogedde mangu ekyo ekintu kibi bagende maaso ng'ab'omukwana ababiri n'agamba gwe oleetera okuba nti obwavu butuluma tutya omukazi Nalweyiso kati nga mga Nalweyiso buli kaseera abeera akufa agala Nalweyiso alina ssente abantu bamwogerako Nalweyiso alina ssente ate kati mu kifo ky'okgenda Nalweyiso omuteeke mu layini atuwe ku ssente oli awo oyengeza bwengeza njoka ozimba buzimbi kabuto kinana naye sente kati nga mga kimanyiko Nalweyiso yatunze n'ente erimu essente empitirivu kati mulimbe kingaji kakati jakyogambye kati ajimulisa wali awo ajimulise ajimulise kati naye tajikako sente wulira wapulani baagala kubba Nalweyiso ogo kali kano kamugaze ndabulako Nalweyiso alabika akumatira naye tulina okumuyiiya kandi omusajja atu kyeyakola ng'asooka atuula wano asooka alowooze ku bulamu bw'ensi kyekiddirira omukazi yamufiiriddwa era we twogerera ssemwandu naye ate mukwano gw'amaze ebbanga ddene ng'akola naye amugamba asayininga empapula nti ekampuni agijjemu enta yasooka najjukira ebiseera ebyessanyu bye yamala ng'ali ne mukazi we atakyali mu bulamu buno obw'ensi nagambye mu emis video natenga bulijjo zigenda mu MKL wali eri ku Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8 ebiseera byali byanjawulo nnyo mu bulamu mukwano gwaliwo abirowoozaamu naye nga ye kyasinga okwewuunya omuntu gwe yajja mu kyalo ajje bakole naye bwongo wetwogerera yamuliddemu olukwe wabazze tetukola tugenda kwefuula abalwana tuze kubanja kadi yamugamba ni olaba awo akakodyo kagenda byakagenda okufunza Nalweyiso bw'abajja twefuule nti nkubanja twenyolemu awo ye nteeka walagi wange waatayiikire tomanyi kadi ng'amugamba naye ekyandibadde olaba ajja golinda mpolampola wuno kati bw'asembera nkwata ddala ettayi eyaddala ati bali mu kuteesa baagala kubba bakazi wuyo jja manyi abakazi b'ennaku zino baali kola butwatu nga batandika ojja kumpeezange bamaze mulaba ng'asembedde nsokole kaloddo jagala kadi kaloddo ya kamukwe onzita kaloddo si yali ku ttaka kyekigenda maaso ajja kumpeezange manyira ajja kumpa sente zange gundi gwe naye nagamba sente njazikuwa nga nzifunye kati ng'ozifunye nze naalya wajajjaawo abatamiivu tebabagamba bagezi okamala oyo meka ezikubya mitwalo 10 gyankubira gyokka namuganzi sente njazimala omwaka gujja mitwalo 10 gyegikubya yukira baategedde Nalweyiso kyatunze ente yaakyo ate kimatira ono kaloddo si ate kaloddo bw'aba akyamuse
aba akyamusa nze nkukuba nze tomanyira ebyo bye tuliko bemanyira nakumanyira we tuba bamukwano kitegeeza kunziba nkuwola oleme kunziriza kulokuba oli kyali wange Kalodo nkoze bubi Kalodo ebintu ebyo si birungi Kalodo ngenda kuwa sente kati ngonamuga sente ngenda oba mpanze oba omutasize empi kubanza empi nzindamu ebikaani namwe ezivuga ng'obubaawo nkuwa ekyuma kati ng'onkubira kingagenda kusasula nedda nga naloyisa akwata mu bbeere ng'asooka ajjayo wekwata eriryo sente zikusasudde naawe tugende eka efirimu egenda maaso bw'oba oganye nze ononsangayo eka kati ng'amugamba ni gwe tugende naawe njagala kukulaba twala eri nga ni gwe owalira obwenkanidde awo nalwaiso seba amusasulidde n'amugaja jangu muko kyokujja tukimala nti kati jangu tugabane ze ekiriwo kyomala tukimala nti ekyo tete sente takuwadde 10 oba tumanja mutwalo ezo sente nze nayiyiza kati ate oŋŋamba mbu oyagala okukuwa oli musiru wayiyiza gwawayiyiza magezi wesituganye n'agamba nigwe wayiyiza kakati saawa yaggaba naleeta akange oli mulwadde gwe yemeze nze nkumezze ekyo sente atuwe kati ojja kuyitayo edda mu kirabo nkuguliremu ak'olunaana awo ufune ku mandule bulidde ne bannange twala eri sente bawadde nze nkugambe nze mbadde mmanja nawe kati mpe enjawulo yange twala eri bebi nalwaiso wama tubadde tukulimba ngenda mugamba oba tompa njawulo mugambe gwe wagambye ababbi omanyi bannyondo nalwaiso ngenda mugamba mpe enjawulo yange kaka tuddako eno sebo tuba tulya ndowooza olabye okwefuulafula okuli mu bantu oli agamba nenyina yamugamba ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga kati abadde ali awo ensonga ginabadde nga mukwano gwajja amugamba ndize muneesaagala kulwisa ekintu nakuleetedde luli n'otagira era mbadde nkuleetedde osayininga efayiro eno eko tumanye nti tukivuddebwo tolwawo nedda tolwawo bino ebintu obulwisa gwe kyolina okukola sayininga wano nze ngende nkwate emaali efirimu egenda maaso namugana nekakati gwe omuntu gwe mbadde nkola naye ebbanga lyonna gwosaze okulabika ni weefuula obwenkanidde awo ekyo naawe tolwawo oba si ekyo kubanza poliisi empulira nga njigambye ebigambo byange bantu bagamba wasse mukazi wo ate nange ekyo sikiwakana kuba omumwe otunuulira ng'omuyeekera oyinza okuba wamutemudde kati poliisi wenna agigamba jjukira bakimanyi bulungi nze tewali kyesikumanyiiko kati ng'amugamba okimanyi nti mukazi wo nga tannafa poliisi jjukira bwetuuka ku muntu ng'ono abattiddwa basooka kubuuza ani yabadde n'embiranye naye kakati omukazi yali ayomba ku bya ssente ekituufu kiri nti kampuni eno omwami yali agirinamu shares era nga ekintu ekyagitandika ono yali awulira yali alikodinga amaloboozi nga bayomba ku miliyoni 3 ezakwatibwa ne bazigaba yamugamba ekiba kiganye ngenda kujjawo kampuni ya kitange nze mbangiddukanya kampuni yali ya taata wa mukazi taata w'omukazi bw'afa omukyala kwagala okwamanyi kweyina kampuni n'agikwasa omwami omukazi bw'agezaako omugamba nti kampuni genzirize ono yamugamba nti apaana kubanga kampuni mbu yali alwanye nayo nga tayinza kkiriza kampuni eno engeri gyakirwaniridde ekintu wakituusizza akiweeyo kati ono yali awulira ekyo omukazi ng'ayomba n'agamba nti okimanyi wali oyomba nga nkuwulira poliisi ejja kukasa bukakasani omukazi walayika wamutemudde ku lw'okuba ali toyagala kuwaayo kampuni ya kitaawe gwe kyolina okuloba toyagala kukomera egyo emyaka gyo tegikyagomera mbuuko za kukomera
sayininga wano omanye nti mubbiddwa sobola kunywa ekyo nze ngende bw'oba ogaanyi awatabukyalo nga tukola ekiddako. kakati nze okujja okuleeta fayiro eno osobole okusayinira twawukane bulungi tukikiriza samu nze nkwekengedde nnyo kati olabutta mukazi wo awulira omutemu mukazi wo naye ate nze sebatandise yabadde ayogera ng'alinga abuuza oba ayagala okumanya kati ayogera akakasa abintu bizibu munnange omubbi ono muwulira kyamukisa mubu kintu olaba otti omukazi owuwo naye ate nze munayinze kati nange njagala mbe nga nfuna shares zange ekituufu kampuni yo sayininga ogiveeko gambe nti toyina mu mukono kuba naawe siyaliiyo yanguwa tukanze kyenkwagaza sina kyekwagaza tugenda maaso. Musajja atuwe bambuulira ekyo naye nga biri baali boogeramu boogezi ng'abafamire kasita bambuulira ekyo sigenda bisayini yawula obusungu n'agaana. Oganye okusayininga Oganya okusayininga. sinake nsayininga oba ogaanye nze sirina buzibu naye tewejjusa saagala wejjusa kyonna ekinaabaamu oli musajja ataamye omanyi kya bulijjo okutegeera kubeera efirimu egenda mu maaso ininga oba ogaanye kaano tuba tuli awo ekinaddirya ogenda okwetegereza ng'ate waliwo omukyala atuuka kale mukuyisaamu gye baliko ssebo genda okulengera alina fayiro zakutte ziriko sitampu za poliisi ng'atuuka ye mulyena abafiirwa mwewamu si kya bulijjo abafiirwa okwewaawamu kale kwegamba bannange newunyiza bafiirwa mubalina kubanga muli eri kati omusirikale wa poliisi okujja ng'ate ayagala okulaba abafiirwa ate ng'atuuka ayogera ebigambo biri ku bikukujju ekyo otandika okwewuunya. Abafiirwa mubeera mukungubaga ne bano abafiirwa bali mu kwewaawaamu just like that nobula sadda mukulaba kati nga mugamba n'amaziika bwe gaggwa mbu ono alina engeri gye yatambulamu alinga ataali ku maziika ga mukazi we. Kono ni wali oyagala nkole ki? okay Kono ni siwali buzibu naye ekintu kye sinabakuma kutegeera bulungi kampuni eno nategeerako nti nno ya taata wa mukyala we naye ate ejja etya okubeera ng'eri ku kati kimanyamu omanye ebintu bino byewuunyisa ekituufu kampuni yo yali ya ssezaala we naye ate okusinziira ku mpapula nga bwe ziri omuntu eyandibadde addukanya mu kampuni ya ssezaala we essaawa eno buli kimu kyogera mannya ge. Ekyo poliisi yagala okumanya kuba ebintu by'enfuna bizibu ate bittisa oba bittiŋŋanya. Mwami ono ayinza okuba waliwo ate okunoonyereza kuno kulina okugenda mu maaso kuba omuntu eyafudde amasasi ate nga yabadde alina akakwate ku kampuni eri ono asirise. Jjukirayo poliisi mu kunoonyereza kwayo erina okutwala ebibuuzo ebimala. ono bindiisa kubisitegeera okay Tugenda mu maaso. okay kati waliwo kye sitategeera bulungi ate gwe mukulu Roland mu kampani eno ojjamu otya era baagala ono annyonnyole kampuni gwe wajjamu ngaani. ate era gwe mu kampuni eno waliwo ekintu kyonna kyolaba ekibeera nga osanga oba oliawo kyekyaleetera ekyaviirako omukyalo ono okufa fisa ebintu bya kampuni eyo Uliriza bizibu nnyo naye tujjako waliwo ebintu byetutunaba kutuuka naye nga bwe tunaba nga tubituuseeko bagenda kubuuza ku bya kampuni ono n'amanya omusajja ayinza okuwaayo amaloboozi ge yali koodinga. sinaki Kampuni wekyaliwo ebintu ebyokugira ennyo kuba twagala tube nga tutuuka ku nzikiriziganya naye wanaaba nga siwali kukanya oba oli awo tujja kwongera okuwa feedback. Kale nawe bali ofisi
officer bw'amala okumanya ekitono kyabadde yeetaaga okumanya ku bantu bano bw'atakaviirako omukyalo okufa ng'aga tukyagenda maaso n'okukola okunoonyereza era kye tusuubira omukyamu yenna yakola ekintu ekyo tujja kuba nga tumufuna. Eno bagiyita abantu bazibu okuva MK movie. Nagambye ogisanga mu MK Majestic Plaza level ya kutaano edduuka liri namba 8. Ndi mwana wa nnyoko, ndi mwana wa kitaawe. Sebo nakalambidde signing empapula wasse mukazi wo kati ate nze yasigira kampuni eno okubanga etuuka wetuuse n'agenda ozuuka ku makyanga siina nsikya naye bw'obanga osayininze empapula sijja bbe sayininga ngende oba si ekyo mpita omusirikale oli akomewo. Musajja teyakola gundi nno okuyamba si kubi naye olina levels woyina okukoma mu bintu ebimu. Musajja teyakola ng'asayininga signature agisayininga alumye nembababa ne wono sayininga okoppa toyagala kukoppa osayininga obiseewo ng'asayininga mpapula wano wobosa wano eyawaggulu yeraga tonnatuwa sawe yansaawe tekuteza ebigambo ebiraga nti otuwadde ng'akwata bipapula ng'abimukuba ne wono okanyuga n'obusungu ngagga wadde oyavuwadde owonye kwawaabirwa Nolowooza nti ensonga ziwe. olabye ensi mukwano gwe yamujja mu kyalo amulage kitangaala yamwavuwazza. Tugenda maaso n'ekifaananyi kale nebbanga lyatambula nga wayise emyaka 13 bukya mukazi wa loodi afa kakati okudda mu maka ono emwana yali obulenzi alekebwamu nga muto agenda maaso n'okutunula ekifaananyi kya maama we luvannyuma lwa myaka 13 nga gimaze okuba nigitambula. Ebintu by'ensi si byangu kifaananyi ky'omukyala kyekyo musajja atwabirowoozaamu egenda maaso nagambye ku nsonga z'ekinauganda suubula naye tokkirizibwa kubamu kuduplicatinga waako ono kimenya tteeka. Taata yajja kubbanga lino lyonna emyaka gino gyonna poliisi bwenoonyereza tewabanga ne ripooti. Omwana ono ekintu ekisinga omutawaanya kwe kuba nti taata okuva maama we yafa tewaliyo wadde poliisi yali etusuzeyo negamba babatuuse kuno okunoonyereza kwonna banoonyereza obutemu obwo kyokka nga taata y'omu ku basajja abalina akasimbi naye nga musajja atwayise mu bizibu byolabe oyo ebitenkanika yatuuka n'okuba ni kampuni emugibwako naye atobye ng'omusajja okakasani omwana we abeera naye era n'amukuza mu bulamu obulabika okuba nti si bubi naye omwana ye kyabanja wadde emyaka 13 giyiseewo ayagala kumanya ki ekyavaako okufa kwa maama we. Yamugamba munnange ng'amateeka bwe gatambula situyinza kutwalira buli kimu mikono gyaki gyaffe ebintu ebisinga bitambulira mu nkola eya poliisi. Poliisi bwe beegambye ekyalina okukola okunoonyereza tuba tulina kulinda kye tulina okukola kubeera bagumiikiriza naye nga bagamba omusango teguvunda guma mwana wange enaku emutta wadde nnyoko yafa yakyali muto naye nakati awula ng'akyamusubwa. Yamugamba ekitereke ku mutima kitumanyi kyonna ekyabeera Omukama Katonda yali alaba. Omwana akyalemeddeko ebyo byoliko taata nze toddamu nakunnimbalimba musimanyi mpeweere. Omwana yeekyangira ku kitaawe
ng'amugaguli awo nze ndabanga yebasembolera kandi ogenda okuddako eno leero sikulemukira bintu temugiramba okugenda kusoma namusomesa mune batugobye ate musomesa wa RE religious education otaliyo ebintu temugira mutambula butambuzi muzunga kitabu tasobola kuwera school fees tala sende yazinywedde mu jjo walaji I'm a director of that school kali ng'amugayo kimanyi nze nzirukanye essomero helped a lot of students nze abayizi bangi bennyambye ku ssomero helped you naawe naakakuyambye I'm going to help you kali ngenda kuyamba ne mamiwo era maama wo bw'oba omugamba ojja mugamba oluvannyuma nti nakuyamba baneyenga naaba nsanyuse tofukamira tonaakumanya nkuyamba ntyo weebaza omuntu gwenyambye kadi kino ekintu bwe mba nkuyambye tobuulira oli nti nakuyamba ate naawe n'obaako engeri gy'okola ki okitegeera kuba kati bwe mba nkuyambye oli muntu mukulu ekintu kino bwe mba nkuyambye ate naawe n'oba ng'olina ky'ozzezza awo kiba mulaala musomesa ategeeza ki wenkuyamba naawe okimanyi oyambiddwa baamu amagezi wanje kati ng'amugana musomesa gw'oyagala kukola ki oli mwana muto era gw'okola ki baba ne bano bagamba ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka kati leka ndabe ennyonyi yeeyo engeri eŋŋoma eno gyekola ki gyeva eddoboozi toyogera n'abaganda baalugera owulira atandise omugerera engero anoonya okumugerera engero akulira ku muggo isn't it hey I help you nkuyamba yamba ono naawe oyambibwe subject is when you don't love me era mu bintu bino ojja kwogera okulai kandi ogenda maaso ntegeere naye musomesa kadi ng'amugamba ekyokunyamba siwali buzibu kadi ng'amugamba ulira kadi ng'amugamba ndi okwawula mala gamba maama ndi ngenda kwawula musomesa wa RE kati atogambe maama wo nti tukigendako olimu amagezi kaana bekasoma obirekawa ndi mukuyigiriza kati headmaster olyoka omugambe nti ate omusomesa w'eddiini ate musomesa w'eddiini bamwogera kintu kiba kya munda yigira munda amanyira munda nkuyambire wano kungulu kuba ne bino tewalina baawo muntu alina kuwulira oli awo mbadde manyi olimu amagezi mutwe mufu nedda musomesa kaŋŋambeko maama kale ngenda gambako maama yekka egenda maaso kale ogenda okudda enumalo gubasaba ekyapa ye muzeiruba wa Yasini myaka 13 emabega yabba munne n'amugoba mu kampuni ye n'asigala ng'agiddukanya ogenda okweregereza waliwo gwe baali balina okuleka ne bafunira ekyapa ekyo tekirabika naye sente zaali zagenda kali ng'amugandi ngenda kuwa omwezi gumu gwokka mulimu abagagga walidde ku kukumpanya abaavu bw'oba oyagala nkusonyiwa olina okumpayo kasente kadi ssebo kano akawola kakalamire kamuga ngenda kuwaabira ebyaddala obadde oyagala kunjawula ko ye nti tokyogera kalaba ate waawe enguzi baleme kumuwaabira ate nga nekyabadde afiiririra takifunye kwata kino ekinusu nga ne kino kyagwako mu muliro njagala mpapula bana bino ebinusu tebisobola kuzibira lugambo luzitowa nnyo era lujja kubotoka wano pozi yongera oyinza otya okumpa buno obunusu mbune bannange ngenda kukuwa waabireta sente musomesa w'eddiini aluguddemu sente naakazifuna adde mayina agulako omunyeeka master okusinziira n'obukulu bwo nga bwe bwenkana tunulira olina okumpa sente zino ng'ofukamidde fukamira mangu ku ttaka omusomesa aluguddemu nzagala ng'ofukamidde omusomesa alugwa mukwata nze mpulira onkwasa n'ensonyi okumpa sente ezo ng'ondaba mangu
Panansanga nfukamiridde akaana ate oziwaayo zibiriza dangamu yeegayirira asonyiibwe ayogedde ebigambo ebyensimattu muneetongira ono agenda okujja abantu abakulu ono omuntu musomesa w'eddiini obaye obadde ki mwoyo yabadde asse mwoyo yabadde asse gwe mbadde ŋŋamba munnange manyi tulina okwetondera omutonzi naawe kenyini olina ekikubanjibwa weetonda osonyiibwe aza wayizi nga yeeyongerayo bono yeewunyiza nze ngenze naye mu mwezi ogwo ndiwe okuke abasajja efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kaana ogenda okudde wannalweiso yagwa kwono kaloddosi laavu ye mukyalo bannange esesa taggwe nalwe kusalireko ekinaaka tomanyi kusalira kitooke oba tomanyi kusalira kitooke kino osobola gwe okusalira ekitooke gwe nga nekino ekitooke kikulemye okusalira gwe tosobola kusalira kitooke twala eri ebyo ebitooke emiba byangu byakusalira sikukiriza kutuuleyo nga ndi ekyani ekiwala yekagwe waningukumyemu katono ye kaloddosi ayigiriza nalweiso okusalira bitooke nalweiso yatunda ente ye alina essente waŋŋamba ekyakunda bakatondaba muno mwekeyogerera nga keesesa ate omukazi waba alina ekintu kyagala tafa ku loosi gyakola awaayo buwi tonna mufulusingi tonjukuta okunekoesimala okusalira kimama tugenda maaso bagiyita abantu bazibu tujja kutumira ku roni videos enamayiba ne bakasitoma abo bonna obudde bwobaawo tofaayo naye otofunange sikitegeera onyirira ne mwana wange onyirira oleka bulungi nange alinawe newaanamuku atandise okwetegereza emaali gy'alina nakuzira ezasooka waliwo egenda maaso wankyayambala buli obugoye bwange kakati sebamuganza ondaba wano olaba nemyaka gino nkyayaka ono omukazi mbu naye si yali mwangu yali munyirivu baaba kati nga mugani gwe kyogamba ni waliwo akakoyinize nayambalanga bupeti yayambalanga obupati eni kankulage oba olowooza olwokwambala gomesa omubiri nalweiso eri essavu lyani nalweiso tonkookonya gundi bane nalweiso bulijjo ssebo munda nalweiso katonda wange kandabe kini katonda lwaki mwambalanga gomesi nga munda muyinayo ebisava nti bibaawo kwinaye kati nalweiso nobeerawo nga tolina musajja kunyirirayo enze newunya nokweyo olabika onkiina sikukiina ngambwa sikukiina ebyaddala nkwagala olabika oyagala kunjawula bwawuza odduka olayika gwe naawe oliwo okugamba abasajja ni oyo wamumala nje mugalanda yamuganira ogwasembyeyo nini ngwa mukafuba tulabe bannange kugwe sirivaawo nange ngenda kunywerera kulina essavu si kino kyendabye mamanga bakubonyabonya abasajja sajja nga baali bantama munange twabeeranga eyo twabeera eyo guno omusajja ono nampisa bubi kweni aha kati nalina akafuna ono simanyi gundi kabene emmotoka naye mutomera
kati ate luboyo era ensawo enjamanda yamunyiga neŋŋamba bwenfunanga kaloddo sono sirimuta Hati buli gwenja. neŋŋamba buli musajja gwe naagalanga kanaafa bufi wanje buli musajja nze nkoyo okunoonya ŋŋambye gwasembayo nize gwosembayo okutta stupidi musiru ani gwomanyera kaakano ogenda okuva eyo mukulu yuno oba ennaku zino ayiya kaki poliisi yalema okumanya okufa kwa mukazi webi engeri gye byagendamu mukyalo ono abajja nga bazitewo omukyala ajja agenda okujja wano woofiisi nzigale naye alina gwasanzeewo anyway oba nali nkulabyeko mbaze mubalooya tubadde tuli ku kosi wakambadde nabe njagala okumaliriza asoma amateeka kazi ab'amateeka bazibu nze situsemberera mukazi w'amateeka amateeka agajja mu kitabo n'agateeka mu kiyungweka n'agateeka ne ku njawulo kalinga wenze Sam bane nze Tina Tina olabika bulungi nkulaba kiba kyogera Tina osanyuka olaba osanyuka oli wano basanze waggale woofiisi z'abalooya abadde alina kosi wakajyaliko nge mwetaagisa okulaba looya kwegamba okulabika ndi asobola okuyita epepe eyo tugenda maaso naye balooya kwolwo tibabasanga mukulu yuno yabba kampuni ya munne ssebo buli kimu kyonna n'akyeddiza era nga alina omukozi we gwasinga okwesiga wano kali nga madamu Tracy bamuleetera fayiro muziwedde okulayika kandi bazandulinga nono akola wano manyi baboosi bataama laba abakozi kati yatandika ddi okola nesimanya nedda mbadde ngenda mukwanjulira olwaleero munnange muntu ne babeera nga bajja bwe batyo bakozi ne bajja olina okuntegerezaawo ndi waliwo omukozi omupya aliwo hulidde bintu si byakereesa kundaga bakozi saagala ebyo bintu byakulwawo si birungi bwabanga waliwo akutawaanya efirimu egenda maaso ono omwami muka Tracy kali ng'amugamba nti sooka oyita oyo omuwala azze munda oyo gw'otannaba kunnyanjulira ndaba oba mweyanjulira kubanga simwamunnyanjulidde ate omuntu tuba tulina okuba nga tukola ki tumwanjula tebannamwanjula muli awo kali nga sibamuyita bantu tebannamwanjula najja nno gwe batanayanjula banyi mukulu gwe omuyita nani nze bampita mulaalo omulimu ogusanze otya si mubi ova oluddawa banzaala bulaalo kali mulaalo mba njagala obe ng'okula wonna ebintu bibe nga bitambula bulungi kuba buli kimu nze nkikulira owulidde kati mbadde nina byemmaliriza wali akale maliriza naye mbadde njagala obe ng'onneeyanjulira neeyanjulire tulabe mwana tanneeba kunneeyanjulira laba yantambula ye muzeyi luba yasini muzeyi wa kazi efirimu egenda maaso kakali bano sebo bali wano bazze ku yafeesi naye bano balooya balwawo okuggulawo no nze siina famire yange bagenda bweru bali London wano ndiwo bwomu nani nze muneyi ndi Ssemwandu naye omuyaye tasobola kugamba mu Ssemwandu ogwa ku muyaye nagamba siwasangako
ebintu byabasemwando oli olumugandi semwando afunamu engumi mu kifuba. Kali sebe emboozi yakulira ddala ate baze kuyafesi z'abalooya. Kali omugaga ng'ateekawo embeera ngeri gyo tabasanze ffenna bwe twagala twandigenze maaso ntuleka ntugenda maaso n'okwongera okwemanya. Oba oli okusinkana wano Katonda abadde akyagala teekamu n'essimu yo tulabe oba tuneemanya. Bagagga balina enkwana zaabwe talwawo sawa n'ennamba yo tulabe oba nakkubirako. Tumanya nnyinza okujjukira n'ekkubirako tumanya oba n'obuzibu n'enkuyamba. Nyamba nnyo abantu. Bwe yeetegereza ekyo ye yange ye neetavaako oba ye nevaako. Muntu omwe namba y'essimu n'omugaa akuba n'atandika kudda muzi wali WhatsApp. Kale bingi bye mbadde njagaza abantu bano naye engeri gye sibasanze ate Mukama nansanza ggwe era nja kubambalaba. Kale nze newe batonsiibudde kasita essimu ogimpadde ndibeera na semwandu mpakadde nange obwa semwandu bunkeesi. Kale wa semwandu nga sibumukeeta efirimu yaffe egenda mu maaso. Kaakano oluvannyuma nnyo tuddako mu bifo bino ebiwummulirwamu. Bano ewa gyondeese eno gy'ogenda okuneeyanjulira. Bane mbadde manyi ondeese ng'olina ky'ogamba oli mwana muto muloogi bakolayo ki? Towanneeyanjulira I'm the boss of the company. Yenze asasula ssente ez'omusaala. Oyagala zikeerewe oba tugambe teri kusasula bakozi? Banaine danze mbadde simanyi nti oyagala gaana kati gwomanyi nze omusaala nyinza okugamba oyo omukozi tajja kukola bulungi. Engeri gy'ogize leka nze nina okumanya oba onookola bulungi. Owulidde? Kati awo emisaala nze nkikolako. Oba toyagala ndabe nga kiggwa. Efirimu egenda mu maaso bino bye bituuka ku bakazi bammwe abavubuka. Obeera awo oli brass material mukulu. Masanyalaze gagenze kusegawa tonasala muntu yenna kaviiri. Ewaka baagaleeza emmere. Bansonyiwe bambi omwami wange ajja kunyiga. Nanyiga gw'ogenda omugamba. Gw'ogenda omugamba ndi waliwo omukulu. Bambi nsaba kunsonyiwa. Bambi wali abakyala baagala okuuma ebitiibwa by'ababba naye ogenze kumuli otoyagala kukola olobalowa n'akulabirira. Nange muneenyagala nkole kati ate oba oyagala okole kadde nina okumanya tonaba kunneeyanjulira nze gwe weeyanjulira yenze kyeyamani mulimu ogwo kati mpitaako oyitewo oba ofuluma odda eri kati gwamanyi genda kale oleme osasula omwezi guno bw'oba oyagala okusasula omwezi ng'onsanga eno ng'onsanga ensi bwetyo bwetambula. Nze sijja kukkiriza naye ate ne bw'oyo talina za nviiri n'ebizigo biba byampaka. Mukazi wattu kye yakola banange nno firimu eno gy'olaba bintu bingi ebiri mu nsi ate nga tubiyigira ku sinema eno kaano tuba tuli awo. Kati waliwo omuwala yali ayambuka kyava agwa ku muzeeyi waffe ono nanti yeewunya endabika y'omuwala nsufu omubuuza abeeka baleka bamanyiganye. Akyasoma era ng'asubira omwaka ogujja oba oli awo next year ayinza okuba ajja kuba amaliriza. Kati anoonya akalimu kubanga munange ebintu ebimu oyinza otasobola kuleka ne bakufacilitating ewaka oba oyina omuwala baba beeyiya ate Katonda yabatunda bambi ennaku zino beefuula byonna ye kaduuka alimu amasa alimu buli kimu alimu ne kapi ye kennyini ye kapito. Kamala okulaba eno gye bampitidde akalimu nja kulaba mukulu eni kale kali ngamugamu nenze kampuni nagita nandibadde nkuwa akalimu naye genda oyiye n'omuwala ono kali ngaasooka amuyita
omulimu gwandirabika wulira onaagukola kaakati kampuni ono yali yafa naye omuwala amugamba nti omulimu onoogufuna onoogukola nze nfunire omulimu kali ng'atandika mumusomeramu efirimu egenda maaso yamusomeramu ki nawe waamanya omulimu efirimu egenda maaso kaakati ono kireka bamusabira omulimu era n'agufuna oba najja gye bamugambye omulimu ogwo gufuna kebera wano ye muwala yasinkanye ne muzeeyi njagala olabe ayinza okuba muzeeyi naye gyali teyatuula kaakati kino kyali kyeganyaganya abasajja balage nze ebizibu by'ensi kakina ebintu byakyo bye kibadde kinoonya wano tugenda mu maaso ono balayika bamukuza n'omukuza nyabukozi wanonye eki aize kulaba manager oba omukulu wa kampuni bamuwa omulimu mwami ani gwonoonya ate omukazi ava mu kyalo nga mubisi yayiga n'okuziimuula ate omugaga teyakiyisaawo oluso badde nnoonya oba waliwo akalimu konna kenyinza okufuna kino kitiddemu dento fomula yakyo yakupanga bupanzi n'akalimu konna nja kukakola kadi nga bamulagirire wa Tracy agaba emirimu kaakati naba afuluma nkulamusiza sebukale mububwe nedda abadde nva kunoonya mulimu eno bakunoonya mulimu kweni kale ate ono ayagala abanoonya emirimu nga banyirivu ng'ono kweni ono nno omwana anoonya mulimu olabye ye kenyini mulimu naye tamanyi bamutya olutya ng'oyagala akusale ku musaala agambera ojogaane egenda maaso omulaba abantu amusewo batandika bu bizinensi baabwe nga baagala kwawulirako baana b'abantu leero ng'oyitiddeyo nga tonkubidde nakusimu mbadde just mpitirawo nepitirano nabe emirimu obekitaawo egenda maaso emirimu gyo mirungi dadi waliwo omukyala kwesiga nendooza ava mukyala kidadi abadde ayambadde yero wuliriza mukyala abadde ayagala kale emirimu mukumiwadde simuwadde emirimu kubanga sirina kikirwaki kyaggwawo ate ebikusinzira yasoma dadi yasoma European history simanya ne kosi ageddawo kyekirala obadde tumuwa ogwa accountant eri sire yasomerera eri tabimanyi tofaayo ensonga njagikola tofaayo
mugagga yuno manyi bagamba namunswa kati nga mugamba ono omuwala gwe mutawadde mulimu ono nti ate abadde ki otegeeza nabadde abadde yero kati nga mugasoko muyita omulimu weguli bantu mumanyi bawa mirimu muli wano mutuula butuuzi sooka endabe n'okulaba baani abakaddiya banaatera okugobwa mwala nga tebamuleeta kino kyamanya kali nga kiyimirira kumpi awo gwogira bwegenda nja kuyita yagala kuwulira byabakulu wano ambuuza omulimu ogulo za mulimu gonna nkola oba mulimu ki kati bagenda omubuuza obuyigirize bwe nkyali badde nkyali mu gundi sikosi nungi kati kyotalina kweraliikira naye kyenkusaba mu kintu kimu mpako ndagiriyo kati sebo ono omwami ng'amugamba tofaayo omulimu gwo olabika ojja gufuna naye nze kankwe kaadi yange onkubirako ejja kukola olaba abantu abanoonya emirimu ebiseera ebisinga ebizibu bayitamu naddala abakyala bano kyobola abakazi bafunye nnyo sente mwoza abakazi b'ennaku zino bakola nnyo kumba ayitawo mangu gwate ate akaluubizibwe kuba munnanga ayina ebyapa poluti atemaatema nga bw'ayagala ono omwana nja muwa omulimu mulaba mulimu nja gumuwa ono mukama katonda nini watulundira ebyende ngula mungu gandabe oba omulimu ngumuwe kati nyagumuwa sajja muzibu yeruboya sini origino ne muzi yegenda maaso twagala kumanya lutaje bigwera kakano oluvannyuma ennyo awatali kuyisa kaseera ogenda okwetegereza sebo yamala omuwala n'amutwala out baba no bali out bala yamutwala out ate ogenda okuva eyo kaana ogenda okudda ono omwami naye sebo tawena akomyewo yali agambye mbwakoyo obuwulu naye owayo oli otya bebe mukwano wange how are you nakava kumuli obadde ki bebe owai kikinga toyogera ebintu bino manyi saagala kukunyiiza nduddeyo mukwano omanyi nakuleetanga saagala nnaku ejje gyendi era saagala kuliisa kakanja twala eri bwe weefaako wekka ate abakazi balina batoni akunyiga epeesa
nze ndabanga olinga eyandeeta okuba akagoma ko kabuli kaseera oba kakama naye nze ndaba tokkalyagala nkubeereko ntya kazi nammwe oba mwakola mutya oba olowooza nti bulawayo asinga ku mulala kumbe byonna byebimu sumbuwa kikazi nekibanga ekikazi kalema nakuwasa kukola kibadde balina kuleeta kukola kikulya buli mmere yange stupid mbadde mmanyi nkusanga okusse deni ekiwe ekyeggulu osala omukkutu naye oli awo bubeezo pirono teziganya otedeera saagala naye nno sebe ebintu byensi oyo omusajja mukulu naye ekintu ekimu kyakalanyiza kitidi waliwo ekitono naye kino kitidi kuba kakati naye musajja gwe banenzo nsobedde tegeera tolina kyoŋŋamba olayika n'okunjagala tondiiko nga sikwagala batya olabyeko nga sikwagala olabika gwatanjagala kubanga buli gamba ongamba bugambi bwala simanyi biki bikitulinde simanyi biki tulinda ki kikye tulinde ekyo ekitajja olayika tonjagala nedda nkwagala nkwagala kuba toyogera ku byapa simanyi okulira efirimu eno you are so beautiful I can never hide empapulezi ez'ebyapa from you egenda maaso naye aga singa kiwaliwo ekisooka kyonna mu nsi nze kyensinga okwagala kwe kusanyusa ggwe wajimpa njagala nnyo okusanyusa anti kati nze kyenjagala at least obeeko kyoŋŋamba ku bintu byo wulira kaagala mumanya kagamba abazadde baako bali bweru era mbukeeko kaakali wano era bwe kanaamala okusoma nga kaweta lwakubamba ono yakayingiramu kali n'akayingizaamu sisitimu za lava ezo kati kakyayinza genda olw'okuba ye mbuulira ku byapa byo mbuulira epoloti z'olina nange manye omusajja gwe nina ali bw'ati naye gw'oli ku kimu ekyo naye abakazi bayaaye naye nze nakizudde mu duniya kirika asajja baddu baabwe kubanga ogamba okolerera baana era baba bava mu mukazi bintu biba bya mukazi kati gwe oliwo okukola bukozi mpaka bwofa era kyobola ne bwofa tasoleyo ku malaalo agenderayo always I feel it is too soon. Anze mpulira birayika mba nyanguye bw'ate nkubulira ebyo byapa kati byapa mbyogera olubuto oli lubuto nedda tewali tusuunizaamu kati oŋŋamba otya mutusuuni omanya otya oba nditumbu nze nina okumanya ebingumiza mu bufumbo bino kweni kale Promise me you say yes. Okay? Naga ogenda kunsuubiza n'okkiriza. Next week. Is that okay? Yakubula buli kimu sabbiiti ejja. Nedda. Ensonga zonna tukuja. Efirimu egenda maaso. Mucha. Kati ogenda okudda eno. Njagala omulimu mukole mu bwangu nnyo. Unaleka ayina abantu be yawa omulimu naye tebannagukola. Mwala omulaba tatuula. Ebintu abinonye okukamala naye oba. Na buli kimu tujja kukitereeza. Kati olina kyoleese. Laba. Sina kyendeeso. Ono yalina be yatuma omulimu abeeko omulimu gwe bakola oba mulimu ki? Naye omulimu sigunnakolebwa. Kyokola. Naye ng'agambye nti omuwala gwe baatuma naye tatudde. Eyo ddiiro. Ekintu twala kukifundikire nga tebugina bakuunya. Naye musooba busoobi mulimu kusooba. Boss, ebintu tugenda bikolako. Kati olina kiwa. Kiki kyolina? Boss, kange tubikoleko. Genda mukikoleko mugamba. Kyebava bayitawo. Egenda maaso. Kano ogenda okudda eno. Wali wajja. Mwana ali mu kusaafiisa. Kino kyagwa omugagga ekiziga agula. Ani akonkona. Ani akonkoni modulo. Kakano no
Nego tawango oluddewo. Nina mwa magezi oti. Bannange enseri mu ebizibu. Oyingidde otya? Kati omuniga ng'ajja. We, nentino. Nagamba olinde ekintu nkyakijjiisa. Wa. Naye Rocky, muvubuka ye Rocky luba lwazi oba jjinja. Nedda naye kale at least nange nzijukirayo. Ate wane okumanya omulembe guno gwayononese ne gudda ne mukati. Omukazi asobola okuteesa nebba ne bagenda bakula omusajja alina essente. Naye gwe tobereza ogumiikiriza otya mukazi wo ne bamwawula nadda neewo naawe n'okisanyukira. Kagere. Era bwe njogera obudde buno. Bamuyina. Era ekyo ganti ajja kijja ebirowoozo byo. Naye omanyi kankubuulire. Wulira. Ate kale nakusindika omulimu guno n'ebyanfuna. Naye nange nakusindikira mu nnaku ennyingi ennyo mu bulumi. Ono si ye mwami gwe bagambye banguye omulimu. Efirimu egenda maaso. Kati ng'amugamba nti omulimu guno olina ogukola. Naye nange kinnuma nti omulimu gwo olina ogukola kubanga amazima gali nti nange nkwetaaga. Bannange leka naye munange lavende bubi. Omuwala okujja ano baamusindika mulimu. Kyokka twala byonna ayogera ne Lodi ng'amugamba nti omuwala twamusindikayo tatudde. Era omulimu gugenda maaso gukolebwa bulungi. Kaakano ogenda okuva eyo waliwo asembera. Engombe ya wano bana ife twakwemuna okukyukira mu lujja lwaffe. Kyokka ndi mukwera situjja kugulawo mutulekese wano tewakyakyama mmotoka naye ono alemera ku luggi. Ono kyavajja soka olindeko si kwe kugulawo geete. Oli engombe amaze agiremerako nnyo. Agidde emmoloka n'omuziki gugunda. Gwe baaba kyokka wane baaba maama mama gyolaye maama. Baaba we yali mmotoka. Baaba wedda gwali mmotoka baaba. Kati nga taggulawo. Mami jangu mami. Ono ng'ayingiza mmotoka. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Mama baba zene mmotoka. Wanje? Muganda waabwe zene mmotoka. Mmotoka ogijewa. Banange. Omanyi wabaawo amaka ng'awo galina endagaano zaago. Maama nti omwana ono azine mmotoka agijjeewa. Efirimu egenda maaso. Bakatuyingire mbannange oya ddala bakirooto. Emmotoka mwala ng'ajja maama ng'anyiize bulala. Gwe mwana gwe. Mwana gwe oli kuki? Maama mmotoka gye. Njiraba ndi mmotoka. Emmotoka ogirese wano yaani emmotoka. Bwe nakutuma ogenda osome. Nenkugamba ogenda otandike kulekani oyayuka. Batandise okuyigiriza emmotoka otandise okweyazika emmotoka z'abandi ozeyazika. Emmotoka wano emmotoka okimanyi bulungi n'olujja lwagandamu emmotoka. Maama eno yange njirese. Okimanyi bulungi nnyo emmotoka eneyazika yatajjajjawo kaseekende. Okimanyi bulungi nnyo emmotoka wano endala yatta kitaawo. Kitaawo yafa mmotoka, kojjaawo yafa mmotoka, luno olujja lwazira emmotoka. Kati oleese emmotoka oyagala kunzita? Emmotoka eneyazike ogijjeewa. Mwana gwe lwaki ommalako emirembe? Wagijjeewa omusirusiru ono senso kwegamba mala budde bwange okunoonya sente zange mu bulumi obw'ekitalo mali alekuweerera laba ettabo kikyenyungi oli mu byakwejala bya mmotoka
gwolowooza ya maama takkiriza ndi omwana yazze n'emmotoka talina byakwagala muna akatono naaka oli mu bulamu bwo bw'ozanyiramu maama emmotoka bampadde mpoli ana boyfriend alina essende kannaawe yampadde emmotoka boyfriend kaakati oleese emmotoka oba nagamba ogende kusoma mmotoka kyokka n'abazadde bakusobera olina okugenda osome ofune omulimu ogule emmotoka ate emmotoka ejidde wakati awo ate agigoba maama yamanye emmotoka omwana yasabye ensabe toddamu kutwe twako emmotoka ensabirize zituttidde abantu bangi wano emmotoka ensabirize zissa abantu efirimu egenda mu maaso era maama yamugamba gijjeewo okutemya n'okuzibula oganye ondeetera nnyini weeyazika emmotoka ondeetera kali kano katabuddwa naye kalabi ogenda okwerekereza jawo emmotoka otula maaso wano gwaddirira stupid tugulire vayo genda eri maama yayingira mmotoka yajja nakadomola k'amafuta kanji kukyomere ondabe ngenda gikwokera maama ono kwe kubuukayo emmotoka bagenda ojjoki naafuna ekibiriiti nga komando manyira wano otuleetera emmotoka enneyazike emmotoka bazina kuli ku ddimbi emmotoka bazirinako liko dyembi yataama tayagala kumumanyira mutaamu efirimu egenda maaso kaakati nno tuddako omusomesa w'eddiini kale musomesa wa ddiini aba ali wano nyabo sookojje omanyi waliwo akamanyiro akatalina grade muli mutya tuli ogamba otya njagadde ennyambalayo oyambadde bulungi olinga yakava gye nali mbeera lwakuba nakyusa mu nyambala nga bwe nsanze You should realize I have better things to do other than. Kali yamugamba bato kimanyi n'ebintu ebituufu bye nnogenda ku n'ebintu ebikola sirina budde bwa kumala wano. Nange kyogamba kyengenda okugamba sirinaako makulu nange ssebo ndi professional. Era nange mbaako n'ebintu eby'omugaso bye nnokukola budde bwe nkuwadde oyina okuleka ndi obuwa ekitiibwa. The way you move. Nanyagala ombulire ekituufu kati odda n'owooza simanyi oyagala embeera nsimanyi engeri gye ntambulamu nabiki kasasiro. Yeah, by the way, why am I even wasting my time? Ye kan lwaki mala obudde bwange n'omusirusiru ng'ono atategeera. Ani musirusiru? Better things to do than talk. Kan ngende maaso ina n'ebintu ebyokukola okusinga okuddawo n'okumalira obudde. Eni gwe zinyuuka. Oyina ebyokukola. Akazi lwaki mumanyira kali kanzibeezange kali naawe kale kirayika engeri gye mumanyira mulowooza munjigiriza ssomo nange ngenda kuyigiriza kale ono yadduka emisinde n'akomawo kali ng'amugamba giwunye bwe ntuuse waka maama emmotoka agigobye pula n'omutwe gunnuma maama emmotoka kwini oba omunyonyodde bubi maama mbadde ngenda munyonyola nti omusajja angulidde emmotoka njagala kakano ssebo kano akazi yakaagadde n'atuuka n'okagulira emmotoka buli kimu ekakitabuse butabuse mmotoka wadde agikumidde omuliro ne bw'agyokya nga nkugulira endala ajja kunyiiza nkuwe hama tanzanyisa ekyo nnyo kalina okimanya nti nkwagala
Mbadde sirina walala wakulaga. Kaakano ogenda okudda eno. Omuwala ono I got no time to waste ngajja. Kati alina kagundi kayingidde wano. Buno bu supermarket. Kale kumbe ono yazze amulemerako. Bukyanga ayonoonebwa. Bamusobodde olwaleero. Niyo oyingidde eno. Eno gy'olaze. Ali mu Mulik Shoppers Center. Naye ng'ayingira. Mbu musomesa wa ddiini. Talina kyatamanyi Katonda era oluusi asulayo mu ggulu. Kazi onyirira ovuma. Omuvuma onyirira. Ogula ki? Oguze sikaali. Oguze omo. Njagalayo omo. Njagalayo omo. Njagalayo ne. Njagalayo ne. Njagalayo ne. Ne kano nkaagalayo. Njagalayo ne ki ekirala. Wali obadde kaawo mukazi nakkuba n'otandika at least mugoberera bugoberezi buli wadda. Efirimu egenda maaso. Kati nga mugamba ndi emmotoka ojja gipaakinga eyo. Funa gy'ogissa. Tulina okuleka ntunoonya engeri yonna gye tuyinza okukakanyamu maama wo. Balina onnoonya engeri y'okukakanya nnyina. Awula ayagala ajja tugenda owummulira eri. Alina obufu bwe gyawummuliza abakooye gyatugenda owummulira eno. Jangu. Nze mpulira gyatugenda owummule. Mpozi oyagala ate emmotoka nneme kugula nnene. Kati tugenda okudda eno. I got no time to waste ali wano. Kali kumbe n'omusomesa w'eddiini ajja yeetegereza kintu kimu. Bino ebyagundi byanoonya. Bino ebatikkula. Ebatikkula. Oli wajja naye wajja kumbe atutte kaki. Buli kaatwala naye ng'akajjayo. Atutte kana. Bw'aba atuttaako. Atuttaaka atwala kakyakalala. Ayagala twala n'akalala. Ayagala twala n'akalala. Efirimu egenda maaso. Mukazi gwe nga wakula nnyabula. Maama. Efirimu egenda maaso. Kati kyava mbuuza naye gwazungaawo. Gyenzira gy'odde obadde ki? Nedda sigoberera gwe. Eno supermarket kisooka buli ky'onoonya n'omulaba akyagala. Owulidde? Kati byolabye nange obwedda bye nnoonya. Namuganda naye olaba mwana gwe onfaananira muganda wange. Kwini ekituufu kiri nti oyinza okuba toyagala kwesembereza naye onfaananira muganda wange. Kwini naye naawe ozunga nnyo ozungira ku bantu. Ngenda kuba endulu ngamba oli mubbi. Tokuba. Ekyo kikuswaza. Ku ndabika ye bw'okuba endulu oswala. Egenda maaso. Kati amuganda njagala onkolera ekintu kimu. Kiki oyagala? Kumpita baaba. Njagala ompite baaba kyokka onsibuleko nga baaba. Njagala onsibuleko bayi baaba buli wonsanga bayi baaba gyebale baaba. Kweni bwe nkikola nga ondeka. Ononvaako nti ye. Bye sister. Bye sister. Bye baba. Sister bye. Bye baba. Sister. Sister. Bye sister. Sister. Bye. We shall meet. Atujja sinkana sister. Nsiru walirako wanvumye. Bye sister. Bye baba. Mwana ono bannange. Customer service. Kakati no customer ng'aleeta ebintu. I'm doing well. You know, count this. My sister is going to pay. Bino tobibala byonna sister ng'agenda bisasula. Is going to pay. Baana bali. Byonna. Sister alina nnyo ekyejo nze nagendaga mugamba ate ali eri tavaayo. Kale alina byonna balamu abo ajja kuwa obala lumu.
ajje kuba ngambye yakyalonda nze kanjira mule n'ebyokukola ngenzi. She will pay. Ajja sasula my sister. Bye. Sister bye. I'm leaving. Kati ngenze sister kale brother bye brother. Oli alowooza musajja mulala amwejjako bye brother. Kumbe awo stamp ebeggundiddwamu oli mwennyina woolira byonna byayogedde bituufu. Efiri mbagiyita abantu bazibu. Kaakano omukazi watwajja bw'alonda byalonda. Balabalamu awo. Kati ng'amugamba nti engeri ye gy'atutte ebyogumu n'oli wogattako n'ebyoli bya mitwalo 3. Oli atutte byebiri mukulu wo. Oli mukulu wo atutte byebiri. Era mbadde muwadde nga bw'omugamba amusinkane. Bannange. Oyo omusajja banne simumanyi. Omusajja bane gaya nsanze wana nesibako musimanyi muyite baba ajja kundeka kati ate byebiki mbwate musasulira. Whatever you did, and whether that is your problem. What's up, so you start with sister? Guy azangu wera mchuba tuzao. Labe tabu. Wenda mujja ko wiki. Bobo ganyo kusasula. Nyabo. You embarrassing me. That would be embarrassing. Ngenda yita police. Bane ebyo byakunswaza. Temunswaza kati nga lwaki oyita police. My bill is 10,000. Yagamba ezizo zimbanyiba mutwalo. Togana. Oli akuyiseba omuyise baba nga mpulira abawala b'ennaku zino mwe mugule baba bammwe. Sasula. Efirimu egenda maaso. Katugenda okuddayo ewo mugagga. Ali wano. Kachai. Akofumba. Wewa. Bakuba mbadde nakyenziza okugamba. Kaano omukozi ngajja. Ngupa kachiki. Waliwo kyenjagala okugamba nesaagala anti amanye. Kiki? Ayinza okutuulira. Balina omukozi ewaka. Kali no kawusigalo kano kale kalina kikawuli. Uyudde eri olingiriza olinga atunula mu kamaso. Ayinza kumpulira. Omanyi ombi kino kyangeno gamba kyakyama kali nga mugambo kimanyi buli wova waliwo ajja asooba nze mpulira babeera mu kisenga mugamba simanyi musawo w'okuteebali amaziga biki musimanyi akube ku ngoma ennene lwaki abeera aleme ngoma eri omusajja kale nowebabanabakubi onagenda olira ng'afunyemu akabugumu. Abakazi benda naye omukazi aleeta omusajja mu njuyo oyo ate naye abakiira. Teyapulira abajenze mbawulira lakwa neruli ebijanja lwali binsiriddeko nga ne mbawulira era webabeerayo. Ogenda okugira bwati ng'omwana asooka gye ebyama byonna bye yawule bali bateesa na byakubbanju. Ate kino wakimugamba teyeewuunya kati agenda owulira emmeme mukubiramu n'akawago. Ekitegeeza omukazi ono bulijjo okukoza simanyi njagala kumanya ku byabyapa naki waliwo pulaani eriwo firimu bagiyita abantu bazibu. Kubya motoka. Kati ono yakomawo asooka nnyonnyole maama we. Sagamba. Boyfriend wange ali UK. Kati ng'amugamba ndi bbaawe ali bweru. Katono ne kibaki. Kati ya. Omusajja ali bweru. Naabona okutambula. Kati nali nga ntambula nnyo omusajja ne mugamba engeri gye ntambula. Ate basikaawo ali muno. Efirimu egenda maaso. Nti anyamba angulire emmotoka. Kati mbusezala we yamugulira emmotoka naye bbaawe ali bweru boyfriend we. Ekituufu emyaka gy'omusajja oli bw'ogireetera omukazi ono n'omugamba nti oyo ye bbaawo ayinza okutaama. Maria. Wulira. Sema gye tulina ogira. Ekyuka buli lunaku. Kiro misana. Maama ng'asooka amugamba ensi ekyuka nga ssaawa. Ebiseera bisinga gwe kyoyita emirembe Katonda ayambirayo buyambizi. Kizibu nnyo omuwala okubala ekintu n'ekijja nga bw'akibaze. Alabireyo nga byefudde.
nze nalowooza nti ogenda gifuna nga gwe wenyini gwogyegulidde. Teyagala mwana ekuleka ni bamugulira emmotoka. N'abalala bwe banaku bantu bajja kugulira emmotoka banange sirimu aluma. Kale agulira emmotoka milioni 5 n'akunyiga embwa ya bukadde 12. Embwa neeruma ggwe. Maama ekyo mpulidde sijakkiriza adde kaabo ng'omanya kabootongo. njagala nnyo okulaba ku kyekyeyo ennungi. Maama tayagala mwana waabo nebone n'okufiira myaka emito ekintu ekyo kiruma nnyo abazadde. Njagala nnyo mbeere awo nga nsanyuka nga Maria olina kyonnyamba. Saagala kuziika, saagala kutunula mu ntaanayo nga sinatuusa. Omuzadde ono ng'agenda maaso n'okubulirira omwana we. Maama tafaayo kiri bulungi nze ndi steady. Bwe batwe bagamba ndi bali steady naye nga bali unsteady. Kadi agezaako okuzza omutima gwa maama kuba maama we abadde yamunyiigidde ng'agenda mufumbireyo kacaayi. Mwana wange bagenda omunyonoonera kati ogenda okudda eno waliwo akolezezza emmindi. Lwaki emikisa gitomera bamu mu nju eno nga nange emikisa gintomera olwaleero atudde mu kitooke kya Nakabululu ali wano akoleza bannange. Kale n'ogenda okulira akawoowo aba agenda mu kinaabiro. Owaayo okola ki? Oli ku ki? Tewali. Eno naawe toggwako simanyi. Owaaye tewali kyokola. Wulira. Omanya akawoowo k'emmindi tekabula. Akawoowo k'emmindi tekabula. Amaaso. Aje emmindi. Where is my big roller? Kale no sebo yagaba n'amateeka wano. Matooke gakyuse neeyisa. Ani gwomanyi? Laba ettabbo. Terabiddemu. Olina obuvuga okubuuza kitange n'emyanya sinkamanyi. Kwenyabu. Egenda maaso. Tange naawe bikwatirako okuwa. Bikwatirako okuwa. Mpola mpola. Ngenda mpola. Ombugumbirako bwoti. Tokola. Totongera kukola. Ngenda mpola. Ngenda kukola. Ate nkulabula gwe. Njagala olabe. Singa osuka walina okukoma. Totukako wendi. Yafuna amaanyi mangi. Nenkukwasako engalo zange zino. Ojaziwuyera ojja ku. Kadi kano kamugamba akendeza akamanyiiro. Kwendi gwogenda kunkaasa ngalo. Ngenda kukubisa lumunze. Ojja kuntya. Manyira wano. Atandise ogaba wooda. Yajjanga mukozi boss n'ayitayo kati ye boss. Ozanya gwe n'okuzanya. Makindi God Love ku masanyalaze. Emabega wa KCCA. Kaakano tuba tuli awo. Waliwo yakwate kuba okujja ye maama. Mama ali muzakedi. How are you? Fine. But why do you always call me that name? Don't you enjoy it when people call me Mr. Fixer? Yes. Mr. Fixer. Musomesa. Kwegabyekulira byonna bituufu. Musomesa. Talina ku myaka gy'aboola. Musomesa buli wamu ayogera kasita alaba ng'ayagala funa results. Alina by'atambula nabyo wano. Yabbye ssebo, yabbye ebintu mu supermarket. N'awaayiriza ne yeesibako Oluganda. Abaana bayite. Oh! Why do people always worried? Naye buli kaseera lwaki muba mweraliikirivu? About exams. Yet other schools do buy exams and pass in flying colors.
Mweralikira nnyo ebyebigezo naye ng'ate amasomero amalala gayita bulungi ebibuuzo byabo nga tebageeraliikiridde nako. Yewe si musomesa busomesa kyokka. Tabanika mukwango. Anje. That boy is very bad. You leave that boy alone. He has a lot of problems. Olumwana. Bambi yandibadde afaayo naye ebintu byalina tali yekka si yeye yaliwo. Laba. Maybe there's no fix. Yes. Are you out of your mind? I'm in the mind. Wait. Kisajja kizibu kino. Otegera bulungi. Okimanyikize kumpulira maama bw'omanyira. What is fixing? Kimugamba ssebo. Maybe. Okay. Maybe you prefer giving me your daughter this beautiful Maria. Stupid of you! Get out of my sight, stupid. Come say you're cool now. Call me Mr. Fixer. What is Fixer? Kyagala ssebo kumwawula. Myaka ki? Sofia Namwanje. Original names bagiyita abantu bazzibu. Kakati mukulu yuno. Aina gwali naye ku simu. Enaku zino alina byayiiya naye nga alabika omukazi gwalowooza okuba ndi ayagala. Bamusetinga ndaga mizigenda MK Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8. Eno gye tulaba emanyiddwa nga abantu bazzibu. Alika yakitegedde waliwo ekitali kituufu. Awula atuyanira kumukumuka munguluze. Najjukira omukazi ono ng'amugamba naye osobola okundaba ku byapa byo ebinemanya ebyapa ebirina obitereka nga nange tubitereka fembi. Awusigalo yamugamba waliwo omusajja ajja wano ng'ono yakavaawo. Era buli kye baba bateesa nako ono abeera awulira kubanga baba baagala kweddiza maka gano saako n'ettaka eryenju. Ekyo yakitegeera naye ebintu ebikanga abantu abakulu kati omutima gwesimba gyali agenda okulira akataago keripye ekiwowolo ogenda omugambo waaye